Yeah. 10, 8, 7, 4, 3, 0. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pastor. Happy birthday to you. Abantu waliwo abampa ku sente nagagendo waliwo omuntu omuyampola 2,000 nakazimusasula ennaku ezi namuteereddemu n'amagoba nawadde 5 myaka yazimpa nembula saddamu kulabika nembeera mbi so buli muntu anjagala nsaba mwena abantu yambayo omuntu kale bweba tulina sente kale genda oyoleza omukadde oyoleza omukadde olugoye ku kyalo akubuuze nti kyogerero birthday ya pasita wange oba pasita waffe oba kale bwosanga omulema kagaali leero mukoleki musindikeko ne buli lunaku lukuyiseeko osobola okikola wiiki eno yonna kubanga nze nasula amaddiiro g'abantu nze bantu katonda yandukanga mukeeka waliwo abangoba naye agenda nogenda nozunga mu nsi nogaba waliwo abaana abangoberera enansana nakwata abaana b'abandi nze nembaleeta enansana nebagaa ndi pasita abaana bato bano bakayo bano ba Justin ba Media ba Joan nebangoberera tujeyo muyembe mu kikotandika okuba engalo najjukira abantu nga ba Peter Sematimba yajja mu church Francis oyo yamuyita najjana bwe yajja ne tukola church nga abantu batudde eri bangi nnyo kanamanaga ati bannaye mukuŋŋaaneeko yakuŋŋaana tusigalanga 8 nga tuli batono tuti Sematimba sirimwerabira Peter yampita nampe $1,000,000 nagagenda ozimbe church yasanga sirina simu nampe esimu naye yali yakubira omuntu esooka kumpa esimu bamuyita Omala Sam yali headboy waffe ekyanditute mu parliament kyandibadde kimu kuconvincinga government kututerayo olunaku lwebayita Good Samaritan Day nga buli muntu yali ayambiddwa ayambayo omulala naye katengeri gyesiri wa parliament kansabe mwenna abandaba yambayo omuntu yambayo omukadde olwaleero sobodde funa bakadde bangi funyeko abatonotono kubanga scientific kakati ekyo kyensaba omuntu ayambeyo omuntu ate mwenna olwedde abayamba mukama abawa omukisa anaaba omukyala wakati awo mumbaga tutekewo omwana nga bamugye ku street live tusale naye keeki kujjukiza abantu nti wakyaliyo abeetaaga abasamaliya abalungi oba oli awo noyo obulamu bwe ne bukyukirawo kyekimu ku birooto byange embaga egenda kubaawo ddi leero katonda nayogera nnyo ebintu ebyo sikyagala kwogera deeti jakulaba ndabe nze ngambye nsaba katonda bwokola birthday you say make a wish. So it's my prayer that by this time next year, in Jesus' name. Tusuubire nti girlfriend wamufuna tusuubire. Obanga tunazaala who cares? Tonafumbirwa who cares? Obubaka eri abantu bonna abakola birthday nga gwe totera kukikola akola naye gwe olina bwowa abakadde. Ekikinkoza ne mu kamera really. Bawo bingi byokala kwegamba mbasaagala ogabire nnyonnyo mu kamera katonda alaba mu kyama naye ekikinkoza is to inspire abantu mu nsi eyaba waliyo omuntu omu ngaasula mu kikomera naye nga wansi we waliwo alina omukufa lwa mitwalo emeka 2 oba 3 omukadde talina mmere so nkikola to inspire ndi mu kusaba amalwaliro gonna oli bwajjanga ali bubi nnyo nnyo mumuyambe nnyo kubanga twafiiriddwa abantu babiri literally mitwalo 3 enanga ekimuluma kijja ne gumulumira mu nnyumba naye agendewa talinadde 10 so ndi ekikinkoza buli birthday okuwa abakadde okuleeta abaana ba street okuyambako abatalina basibo literally to inspire omuntu omu wabweru ayambeyo omulala ku birthday yange singa nali member wa parliament ekyo nandibadde nsaba nandesa ekiteeso kya Good Samaritan Day te buli muntu yali ayambiddwako oba oli yakuba fees oba oli yakusuzaako yambayo omulala kwegamba lunaku nga gavumenti yalulangirira
Nange je siri bweyo kati nkikwenda ku birthday yange ku 11 entonotono buli omu wabwero yabasaba nange ku YouTube, ku Facebook, ku Instagram, abeera nange ku TV ez'enjawulo, abanyumirwa ennyimba zange, abanyumirwa sermons etubuulira, yambayo omuntu. Kati mugende eri mu tent mugabire abantu. Kati bamama munindeko wali mugende mugabire abantu eri.